Kabadde kaseera kanyiike nga mukozi munnaffe wano ku kitongole kya UBC etwala radio ne Star TV Mulongo Salababirye bw'abadde azanzika ebimuli ku malaalo g'abaana be abasatu abamufaako ssabbiiti 2 emabega. Oluvannyuma lw'ono okuvamu olubuto abagenzi baatwalibwa ku bijja bajjajjaabwe ku kyalo Kiwangula mu disitulikiti y'e Kayunga mu maka g'omugenzi Difasi Kyeyune. Ebibuuza libabise bambino kabanga buli lunaku n'olemerako nga tosirika. Mu kusabira emyoyo gy'abagenzi, Reverend Father Anatoli Kigundu nga yakulembeddemu okusabira bano asabye Mulongo Salababirye n'omwami we Anthony Joseph Nyombi okwekwasa Mukama okulaba nga basobozesa okuyita mu kaseera ak'ennyike ke balimu. Tujja ku nsi kuno nga abagenyi ne tujja ne tukyalako ate tujja kuvaako ng'obudde butuuse. Naye Mukama yongere tukubagiza Babirye Saala, Mukama yongere okukubagiza emmisi eno njisiza mu nyaffe Bikira Maria ate ne lunaku luno lwa Yohana Batista tujjukira okuzaalibwa kwe. Wano Mulongo Salababirye n'omwami we Nyombi batutudde embeera gye bayitamu okutuusa abaana baabwe bwe bava mu bulamu bw'ensi eno. Wabula twagenda mu ddwaliro ng'omuzadde yenna, abasawo balina okukebera natugamba abaana muyina 2 ne tusanyuka. Ne tuvayo nga twetuumya amanya gaffe Ssaalongo Nnaalongo naye nga gakyama. Kati twagala mulala agategeereko. Kati awo ne mpulyamu nga ssuulira bulungi nga nnumizibwa nnyo sayidi eno naddala nga ntudde era shows ezisinga mbadde nzikola entebe gye mbadde nzikoleramu ebadde ya njawulo. Kati okuddayo mu sikaani nga bagamba mulimu omwana ow'okusatu. Twaseka busesi sawo n'atugamba mwenno mujja kukomawo wano ng'ate baweze bana tetukyabitegeera ebintu byammwe. Kye tubadde tusinga okwagala kya kubasabira era nga kituukiridde. Katonda abasaasire kubanga batugambye buli mwana azaalibwa n'ekibi ekisikire naye bwe kiba nga kibavuddeko kye tubadde tusinga okwetaaga. Siri ono mugalanda okumulaba nga atonyesa ezziga. Omukyala mugumu nnyo ddala naye yakaaba okuba twasimbula mu geeti okutuuka mu ddwaliro ng'amaziga gamuyitamu ddala. Obulumi nga buyitirivu ne tutambula ne tutuuka mu ddwaliro ne bamuwa akagundi ka stretcher ne bamusitula okumutuusa mu leba ne bamucekinga atawudde dakika 5 zokka. Omwana yasooka n'avaamu. Omwana mukuvaamu n'endowooza ati oba bitugenda basi nafsi zibinga nekitasoboka. Aboogezi ab'enjawulo bagumizza babiri bano kw'ossa n'ab'eŋŋanda okubeera abavumu anti Mukama Katonda yawa ate era yajjawo. Tone Sennabulya yakusakidde bino.